Hello, everybody. Hello. Lero tetugenda kulwawo. Nkola. I've just escaped from a dinner, a working dinner. Kati mwabagamba mbusimanyi nzize kulaga ki simanyi kiki Feni waliye emirimu gye mukolanga muyina kubeera nga they are called working dinners. Kati tuyina working tukutula diiru mu Christmas time. Ompulira. Tuyina okubeerayo tupresentinga bakama baffe. Tubeerayo nga ttiimu tusobole okufuna emirimu egiddako mu mwaka ogujja. Ekyokubiri tuyina emirimu gye tukoledde bakama baffe. Balina okubanga bagivinga back. Oba ontegeera. Kati mwe gye munaaba mutamiirira ku Christmas day ne ku Boxing day. Ate ffe olwo tujja kuba tutereeza business. We mulizuukukira watoto bannange simanyi. We mulituukira mu bantu abategeevu. Kati mulowooza nti oba ate kiki waliwo awo wentaddeyo kafaananyi. Waliwo asoose okwasama. Leero nonzize ennyomba kubanga ndi mu ddina nsabye essaawa emu naye okuseetinga ebintu bino okubitandika bitwala essaawa nnamba. Okay. Live etandise. My name is Christina Amanda Nakagwa. I'm here to present a program entitled Federal with Khan. Federal with Khan is a political program which airs daily if I can make it. And I, Christina Amanda Nakagwa, I'm not a politician. I'm a medical doctor by training. But I do all sorts of things, including washing cars, child minding, caring for old patients, anything. Give me anything, I will do it. Because it doesn't reduce my value. My value is in here. So, I'm not a politician. And neither would I want to stand to be elected. I would want to come and dictate. So, every good leadership has a degree of dictating. Museveni is not dictating. Museveni is occupying. If he was dictating, then there would be things done. There's nothing he has dictated. So, amanya gange mpitibwa Christina Amanda Nakagwa. Ndi ku mulimu kusaawa emu yennyini bagenda kuba bankubira. So, ekindeese yiriba kati essaawa eno. Ekindeese yiriba essaawa eno. Eriyo ebigenda mu maaso bye sinnaba kutegeera. Oh my God, so sorry. Kanfune essimu yange oba ngitaddewa. Ngenda kwogera ku Louis Lubongoya mumuntagingire oba mutaginge buwololo bwe. Banga kati nakubye ejjinja mu njuki. Ne balowooza nti oh here it is. Nabadde nompandiise notes olwaleero nga ndi very organized naye ma. Notes sizirabako. Kale mikwano tutandike. Notes zino wano. So, kaakati Louis Lubongoya kiki ekigenda mu maaso? Hey, ate kano wakagudde nnyo. Luli tubadde twogera mu third person singular, second person singular, nga tetutegeere kweganga naffe fenyini ababoyogera tubuusabuusa wange tubuusabuusa. Ayayayaya. Hey, nakubye ejjinja mu njuki. Ayaya. Louis Lubongoya has this outside appearance of being very educated from Harvard. Therefore, jukira abaana bakoleramu. Bebano not only have they not even attended UPE. Naye ne mu UPE tebayinaamu magezi mazaale. Tuyina epidemic of stupidity, idiocy. Oba abaana babagema mpiso nkyamu oba kiki simanyi. Naye I'm in shock. Ate sinze soso kyogera. Dr. Besigye yakyogera. Waliwo n'omuvubuka sibavubuka mbayita baana. Bayita bawatoto. Aba ababiri abalenzi abava ku Bukedde omwe yava ku Bukedde. Erinnya neggula era nabadde mbagala abantu abo. Leero mbalabyeko. Balabyeko nga boogerera. Ne bagamba they have an epidemic of ignorance. Kaakati bwe baleeta Louis Lubongoya taginga buli ka bloga ke alowooza mbatya. Louis Lubongoya bwe bamuleeta ne bamuteekako ekigambo Harvard eyo intimidation eyo eba etegeeza semberayo tonneemanyiiza tokola ki. Kaakati najja mu Buganda we worship twagala ebitiibwa.
gwe jangu ng'oyambadde essuuti gwe weekuba akafaananyi katinga kano ka selfinge okateekenga profile picture yo ojja kumpulirira envunza z'abasajja abakwana oli yeerabya n'okwerabira nti erinnya leetandisa apooso naye najja n'akukwana kubanga bo tebalina bwongo bwetegeerera si filter bannange eddala eriyo omuntu afaanana bw'ati mu kkala temulimu yadde kadooti yadde kaki kati omuntu yennyini eyali ammiitinzeeko akimanyi feesi yange teyinza kubeera as clear as this nayo abantu twagala ebitiibwa naddala abaganda mu central region kati bwe batuleeta Louis Rubongoya omusajja yatusoma Museveni yatusoma bannange n'amuteeka mu central ogizo gamba yo Christine lwaki otuvula bwoti no laba abasajja abafere abayingidde Uganda nga beeyita badoni ddala badoni mubalabyeko ne tubaziika n'obbaziika Brian White simanyi kana akawasizza Gashumba's gundi akabadde kakatute Gashumba's daughter obo bonna bufere tubeera ne Bulaaya nabo bubbi police ebunoonya naye banna Uganda oh my god kakati batuleetera Harvard tetubuuza tubawinga my god we worship you your lordship secretary general kakati ye neyeteekako ekyokusatu ekyokubeera nti ndi musirise I don't talk I never smile banna Uganda ate abaganda njagala basomesa bintu bino ndi mukambwe leero mugaba ubankubidde amasimu oyitiriza obukambwe abantu ne bakatinga short ani asinga ticha wewa mu obukambwe naye wali oganyeeko okuyiga baleeta kibooko wazzereeti tewasasudde school fees gy'oli gw'ozikola maama wo baba teyakuwadde school fees ate kikubya kiki tewasasudde school fees ne bakuba wazzereeti ne bakuba toyina ngatto ne bakuba simanyi uniform eddugala ne bakuba naye olowooza tetwayiga ngenda bakambuwalira nabagamba nze nzize kuteeka kamulali ku bbeere omwana omuto ddala atategeera okimuteesa kamulali mu bbeere kiki naye aba ayina oddivaako so nina ebyokwogerako bingi ate byonna biri mu mutwe sibiina mu notice so I need to concentrate Louis Rubongoya bamutuleetera mu central Buganda eyo eteebuuza yo kasiteewulira ddooni simanyi ono mafi simanyi gundi ava Bulaaya bishi yo mubeeyita batya bana abafere abajja abava South Africa awo ne batutwala gundi tobuuza sente gye zivudde Brian White oyo naye najja n'atuvuga simanyi bagagga kwagalana abo nabo ne batuvuga ate bagenda okufa ate ebizimbe tebabirekedde baana baabwe na mukazi waabwe ate simanyi eddaame lirimu bantu balala naye nga bwetyo bwe twayasaamirira generation after generation we don't ask questions abaganda ajaguleeta aleeta oyo teekaawo Harvard bwe batuleetera Harvard n'ateekako a no smiling appearance kati abaganda we are the opposite njagala kibayigiriza mu abaana abatudde kuno mwe training do not ever laugh when it is not a joke bino byemwe Museveni n'agamba I will crush them yay unless the NRM is the one which has declared that you are the winner then you are the winner no uli abannayuga abaganda kubanga tabeera bukyoli ng'obawulira bakuba engalo kati you are declaring him a dictator then there is no democracy naye n'okuba engalo kubanga basiru wano bw'otuuka e Bulaaya ndi wano UK bw'otuuka e Bulaaya ekintu ky'osooka okunotisinga tebasmilinga nali nkyebuuza lwaki because you must listen you must pay attention what is the joke era bakubuuza what is funny buli lw'otuuka ku mulimu n'oseka kati olwayo neerabiddemu bu bluetooth nentuuka ku mulimu mbadde nkola ku mulwadde nga mukolako ne nansi kakati nenerabya nti ninamu bluetooth jjukira kye mbadde mpulira my own live clip ya last night nze kenyini nendesekera ku joke yange nambuuza what's funny I had to share kati nze nina akali common wano I listen to too much mind your language your program oba mujijjukira mind your language kastonka onkwata off guard I am watching like mind your language sagala kuseka toseka unless it's a joke toseka unless it's funny toseka unless it is deliberate so tolaga abazungu bakale hi no sitigalawo because then your brain can digest your brain can think that's why this is the greatest nation on earth
buli technology gye gwe mulaba leerwe zaabwe train zaabwe engine meri nyonyi bi washing machine microwave ani bana abasajja be bafuna motor engine be basooka engine ziwan byonna bitambulira ku motor engine basookera mu steam engine ne bagenda simanyi mu diesel engine kati bayina zino na zi microchip kati. Once you forget the smiling, Louis Lubongoya ataseka kati ekyo chikuwesa attitude eno. Oh my god, mukambwe tewesesa genda yo era kyakugamba kyonna tambulamu. Chali wango oli oti abonga kawo kola woti. Everybody takes you for fool. No wonder the victory was taken. No wonder he is the leader of opposition, not the elected president of Uganda, Bobi Kyagulanyi Robert. Mwe practicing. Mumpulira Louis Lubongoya bamutulukira. Yajja ina attitude, he's most educated. He's a man of no words. And he's a man of no laughter, no jokes. And then he will crush you. But he's dealing with fools. Bawemuzi, baina papa. So how does he deal with it? Nateeka ko blogger. Nateeka ko buli mbwana buli messe. Kakati bwe nakasuse jinja. Papa! Nezinyimukirako. Katongole kandeetera ako kasajja ako sikamanyi nno nakamanyi mugamba mbu sikaganda erinnya lya katongole kalijjawo ngenda bonoonera eddakiika 6 mikwano mungumiikirizeeko kubanga bulijjo mpulira abantu nti babalimbira babateekako amatu g'embuzi nga simanyi bannange nga simanyi nze baŋŋambye mbu natudde mu meeting ne lwaboogo. My god, Odrek jangu ombuulire nga saategedde byabadde mu kirooto yalabbi Katonda akakana mukafune mukakube kiboko kubanga kati babalimbira ddala. Patricia Sewungu alabika you are first suspect. Mpitira Sewungu wano first suspect jangu obyegane nti nonsense wa katongole siguwa muwadde. Kati Patricia Sewungu yagambye mbubo omulabo omukyalo oyo nga ayogeranga walampa president waffe omanyi bakosa third thing oba fourth njogedde bimeka. Louis Lubongoya uses Harvard as a weapon or as a shield to hide. Louis Lubongoya hides behind a mask of I don't smile, so don't come here with your jokes. I'm not your friend. No smiling means I'm not your friend. Get straight to the point. Kati ekyo tukachi intimidating abantu ne badduka ne bagenda. Louis Lubongoya uses the mask of I have few words. So, otani ko muteeka ebigambo noganedde omanyi engeri gy'atayogera omanyi agenda kukola naye nga the answer is no again. So but he's hiding in the idea that I'm not going to say. I'm not going to commit myself. So, kansubire nti ekirala kimbuzeeko. Nja kijjukira kibuuka n'ekikomawo. So, Patricia Sewungu ogambye mbu bwe mba njogera ku Louis Lubongoya mbu mbeera nywedde omwenge. Mbu oyo mumwesonyiwe mbu abeera anywedde. Waliwo ka post kataddeyo ku gundi ku Patricia Sewungu bw'ogenda Patricia Sewungu ojja kalaba kali mu buno bukala gundi akataddeyo mbu oyo omukyala bw'aba avuma president waffe njijjukidde point endala gundi Louis Lubongoya gye yeekwekamu bawadde ziri nnya Harvard, no smile, little words ne kakati eyokuna hiding behind the fact nti bwoba oyagala attacking Louis Lubongoya personally nga bakuzunza nga bakugamba nti you attacking Bobi Kyagulanyi Robert Kyagulanyi eyo nayo trick. Kakati buli eno yonji koze nkugambye sigenda kwogera ku Kyagulanyi ate na ziri zonna sayogera ku Kyagulanyi nabagamba muve ku bbereri ya Bobi Wine liriko kansa amuleese ye Louis Lubongoya muliveeko kubanga temujja kusobola kudiringa n'eyo machine. Bwoba oyagala okusevinga maama wo ogenda n'oyogera ne doctor n'omunnyonnyola doctor najja n'asalako ebbeeri naye era naye amala mwetoloola kansa oyo n'anoonya wano ku nsanjabavu zino n'anoonya ensanjabavu n'akuggyako musaayi n'akugira bw'atyo olabe omusaayi gwe guli n'ameekera sure omutima gukuba bulungi n'ameekera sure nti pressure bazisiza n'alyoka akusalako ebbeeri. Kye nabagambye kye nabadde njogerako eggulu nti okutaasa maama wo which is Bobi Wine okumutaasa ku system infiltrating obutamutanga bano ba Cyprian Lwanga ba Muzaata
muyina kubeera nga mumwesonyiwa kyenabagambye muve ku bbeere lya nnyoko bw'olivaako Bobi Yanga nsomye ka article ko nogamba muze tewali you are humble tovumye towemudde waliwo ka Bobi Yanga awandiise ka article mwenna mbasoma kati mwenna you are reacting tewali asobola kunzija ku president wange nze mpabulanga omuntu nange ensobya Bobi Yanga bwatyo ye bwa reacting nze I salute you that is the attitude you have a teachable attitude kati eyo weapon Louis Lubongo yagikozesa buli lwobasemberera bwoti buli lwomusemberera ye nga yekwasa nti you are attacking Kyagulanyi kati amanyi nti of course amafuta gali ku Kyagulanyi ngenda kumukwa isolate Louis Lubongoya isolate the cancer febe tuba tugenda okutemako okugulu oba tugenda okutemako ebbeere oba tugenda okutemako oba kujja kama eriugwe erimu we isolate it first so tusooka ne tuyina engeri gye tujja cancer ku kibumba ekibumba kiri eki Katonda yatutondera ekibumba kimu kyokka kirina particles naye kiri kimu amawugwe gali abiri ensigo ziri bbiri omutima guli gumu buli kintu kyonna ekiri ekimu kiri very very important naye cancer agenda kugundi ku kibumba tukikola tutya oba ku mutima tuddira vessels ezimu ezigenda ku cancer ne tusooka ne tuzisurroundinga ne tugikatinga off bagita surgical operation mujja giwulira kati njagala kuyigiza surgical operation ya Louis Lubongoya musooke mumujjeko nonsense ono waba bloggers aveyo kubanga Louis Lubongoya is Harvard jangu okolagane n'Owembalala University anti weita mutoolo nange ndi mutoolo mama ange mutoolo nze wange tebabulizaayo genda ku lusozi lw'Engoma awo nyini nga wakayingira Fort Portal lwambuka boti lw'Engoma webanzaala Archbishop we Fort Portal yazaala jjajjange bali abawala aba bana tekuli mulenzi omu ku bawala abo ye jjajjange genda mu lubiri lwa Kabaka obuuza omujase yajja ne Kaboyo bamuyita Lutereza ye jjajjange omusajja so Kabaka yenyini mu lubiri olwe Buganda amanyi jjajja wange omusajja ye Lutereza ettaka lye tuliko Kabowa mbabega Sembuli ya bwa Kabaka yali mujasi wa Kaboyo e Fort Portal so Louis Lubongoya weyita mutoolo olutoolo nange sijja kukulimba nange sirumanyi so we won't go language naye tweyite banna Uganda ku munna Uganda ekyokubiri weyite nti wasoma Harvard nange nasoma Mbarara University jangu tuteese nzijaako embwazo zino zikatongole simanyi zaani zino zisewungu jangu tuteeseze eggwanga ombuulire bulijjo nnoonya njagala Kyonna Naye yasayininga ddiiru zino no bulijjo neebuuza Kyonna Naye yasayininga ddiiru n'afulumamu maama nga tuyina essalambwa litudde mu seppiki Kyonna badduka misinde maama Derick adduka misinde baani bonna abantu abali bategeera badduka misinde onguddeko nzigiraayo embwa zino tujje so eyo excuse eyo gamba nti omukyala avuma Bobi Wine don't take the crap I'm dealing with Louis Lubongoya so bulijjo bakozesa propaganda mbutwatudde kambayite mukana akantu kali 6 minutes ke kasembayo bogenda ku Julius Katongole yakoze live zibambi waliwo omwana eyantagizibwe kangendeyo ndabi mbadde nja jimisinga so I request you guys I repeat the reason why I'm doing this nope lives because I will do federal lives era na zino nope lives I end by pointing you to ufcc.uk I end up by pointing you to UNNTV eyo sisobola kukuba nenkuleka mu kkubiro gende eri bakusomese gende eryo arguing case sicha kugamba oyo Kimbugwe munyalwande eyo that is not arguing your case genda yo uliye byayogera obiddemu ugambe ekyo nkiwulidde naye atenze mbadde ndowooza bwenti ekyo nkiwulidde naye atenze nina bwina afaanana bwenti that is arguing a case so tuina ufcc.uk boba video gikomeza wano otherwise genda ku Julius Katongole mbu yankozeemu live yatandise nga abawambu simanyi ba MPs ba nupu bali 50 akoze na atakoze which is good that is accountability watoto I need you to have accountability ask for accountability yasomya amanya nga ali fair ono takoze ono akoze ono takoze ono tetukyamuliza ono twafuna ntula twafuna biwutta and that was very good navaayo n'agamba
nja kutuukayo kansigale ku Louis Rubongoya. Kaakati bw'atuuse nga Patricia Sewungu ng'amugamba ndowooza ng'amusomeramu. I will put Patricia Sewungu. Bw'oba si yeggwe jangu wennyonnyoleko mbuulira ani yagambye bino ono nonsense ani yamugambye. Kati ekisookera ddala Patricia Sewungu yagambye mbu criminal record gye nnina mbuze ndi shoplifter. Kale teebereza. criminal record gye nnina nnene nnyo eri heavy nze ate nze bwe ndi bandi ya kikere ate ndiira ddala kinene. I'm not stupid. So mumugambe Patricia Sewungu bw'aba ayagala kungeya oba bw'aba ayagala kunswaza mumugambe nti ate gwe byoliko biwero. Nze baali bagenda kundipotinga ng'omwana gwe nnina ye yali visa yange. Omwana nga alina British passport Mungereza, mwana wa Mungereza. Kati nga nkoze byonna mba surroundings, mpandiikidde Queen, mpandiikidde MP, mpandiikidde buli omu emyaka gyalinga 2. My medical career was going. General Medical Council bawandiikidde nga bagaanyi. Twayingirawo mu credit crunch nga bazaayo bulimbwa ya Mufirika. Kaakati nga tuyina European Union ng'eyingira wano. Romanians, Eastern Europeans were entering, so nga tebaagala baddugavu nga empapula zaffe zonna bazivuluga. Kati nga bangamba gwe saba simanyi compassionate leave kubanga engeri gy'ozadde nga kwegambye bandimu nti sabiriza tandika okufuuka vulnerable nagaana. Je nako mu Ghana gye bayongera okukasuka eri egundi yange. Kati kwolo ngamba surrounding ngamba okay, I've proved that the child is British, so are you going to deport your child? Kati mu busiru bwabwe nga baddira nga bawa oba passport bagira oba bakola byabwe simanyi nga bagiddira nga baddirwa bampa deportation nga n'omwana bamuwa deportation. Omwana Mungereza, omwana alina obba kuba mu mbuga. You cannot deport your own citizen. Kakati nga ngamba ate kati bagenda kunteeka ku nnyonyi bwenfuluma wano bagenda kunteeka ku nnyonyi badileyinge wenaafunire ssente amagezi ogenda mu kooti ate byembaddemu oyo nonsense w'abalaaya namukoowa nga ngamba kaneekometingire ka crime papa omwana yakwata empapula yali naye ali upset nakwata empapula kati mugamba lekeraawo okuyuza empapula n'agaana ne mopaki oluyi mu poliisi eno eri ku live muliko baabo bangi bayitirivu. So Patricia Sewungu propaganda gwatambuza propaganda. So I have a BH. That is my criminal record. Actual bodily harm. That is a violence offense. It is bad. Bw'obeera ne violence offense tosobola kukola mulimu gwa care gwa medical. Oba otegeera tosobola kukola mulimu gwa medical. Kubanga bagamba ate oli violent. So that is why they ask you for a criminal record whenever you're going to do vulnerable jobs. Bw'oba ogenda kugiringa n'abakadde n'abaana n'abalwadde olina okubeera n'eyo balabe nti tojja kukuukako wayo okuba omulwadde oluyi. Kati nze gwe nakomeetinga. So Patricia Sewungu si shopliftingangako bwe mbanga ndidde ekikere nze ndya kinene. Kati ogwo gwali gulina okubeera nga guli upraised gwagejja nnyo gu endings up nga guli mu European Court nga Nakagwa ali listed in the European Court of Justice erinnya lye nga liwandikidde Nakagwa versus the United Kingdom. Eyo gye gwakoma nesetingira course neŋŋamba and never again. Ne bagugobayo ne bagusaba ne bagukomyawo ne tudda mu tribunal ne bampa QC. This is called the Queen's Council. Harvard mopulira taginga Louis vakuba blogger vakuba Kimbugwe vakuba no bonna abaana abali mu struggle ofunye match. So tonteekako bu bloggers obutategeera. I'm talking about QC. You are a lawyer from Harvard. You are not anywhere. Eyali QC yeka mu Uganda yali binaayisa. That is the Queen's Council. Beba baga amateeka, beba advisinga Queen. Ne bamugamba according to this, etteeka lino likolebwe liti. Ne bamumpa. N'enkola gye bayita judicial review. Judicial review means you take the law and review it. QC n'abagamba withdraw the case.
I settled out of court. Kati victory chidi endala joyagala. No wonder I'm dressed the way I'm dressed. Ondabyeko. Yes. So bwabagamba nti nina criminal record. Ne bwogugulinga erinnya lyange ojja bisangayo. Kati bulayo olwokuba teswala. Awe yakoma. Bwogugulinga erinnya lyange liteeke mu Google ojja ddiraba. Ojja kulaba details. Bank ba mu metro, bank ba buli wamu buli local paper. Nze nawe ebiseera ebyo bye nali nnwanirira. Nga simanyi na kumanya nti I'm important. Naye bwe nakola crime ne bampanika buli wamu wonna. So Patricia Sewungu gwe wolokoso wa Louis Lubongoya gwe bategeerera buli lwe bakwata ku Louis Lubongoya n'obavuma n'obawemula n'obaswaza n'obaanikanda weya ezange ezikuteereddeyo kye kira kyogenda okujjayo nakulya mu kisenyi wali wasembuule nsomedde Namagunga ngenze Trinity College Nabbingo n'engenda Embara University n'enyingira wano n'enyingira ekkomera kye kirala kyogenda okujjayo nothing. So do not intimidate Ugandans. Do not take the whole generation hostage. Louis Lubongoya, I need you. I need you. I need you to explain this. Do not hide behind Kyagulanyi. Mumuteke ku Zoom. Mumumpitire. Buli yeyita blogger. Buli yeyita chi. Amulete ku Zoom. Ne bwana abatali face to face. Louis Lubongoya abeereko byayogera ndabye mbuka ghetto kagenda muteekayo. Waliwo akafaananyi kibagambye mbu ghetto egenda muteekayo. Mpandise article rangi sharing ze ku buli bunanka ne bwobo gisanzeeyo. Ti Louis Lubongoya is the man of the year. Wengenda okulaga. Oba je tubatulageeyo nve ku bino. Ono wa bloggers tebamalira biseera. Olugambisibwa ngenda dduba nnyonnyola ka clip kali 6 minutes ezisembayo ku Julius Katongole mugende mukawulirize kajja kumalya dakiika ezo mukaaga. I need to concentrate on Louis Lubongoya. Article we mbate mugirabye piece je mpandise Louis Lubongoya the man of the year. Je njagala mbayitiremu. Njagala mbayitiremu mu bigambo verbally. So ekifo ky'okudda mono nonsense. So mbanyonyodde nti yonna wolokoso gwe mugenda okuliyamba omukazi simanyi mukadde simanyi omukazi mutamiivu simanyi omukazi yalina criminal record. It is immaterial. Immaterial. The fact is what she has said. Can you defend it? Yes or no? So, Louis Lubongoya bwe bamuleta. Bali Museveni atidde. Museveni aleta zi amadika alese the Lion of Mogadishu, alese tear gas, alese buli kimu kyonna ky'ataleta ne ku Besigye. Why Louis Lubongoya is the man of the year 2021. That is the name of this program. Louis Lubongoya, one man, has knocked out an entire generation. Akugamba bugambi, I'm not going to smile, I'm not going to talk. Nemudiro omulembe gwa 80% of 45 million Ugandans. N'oguleta n'oguyisa mu mwatwa gwa Nuupu. Bonna ne baddayo. Bajja bawagane bali bakakutemu ate kwa genda nga bayimba emitima gyakaluba ho nga abaana bawaga nga bangi nnyo bwe baba bazze mu kana akatuli ne bagamba kati mwenna bonna bajja ne bafloodingira awo drone ne ziyoola ne bakuba ne batta be basse bali bonna emabega balabanga bano bafa nga naye n'akatuli okayitamu oyina akatuli bakatuumye Louis Lubongoya the General Secretary. Naye nga buli lw'omugambako bw'oti ng'agamba emmome zange mujje mwogere nti they attacking Kyagulanyi nga ye abeerawo ng'abeera ng'essota nga yeekweka bw'ati nga yeekweka bw'ati. Tugende mpola. Louis Lubongoya bwe baakuba Bobi Wine ku nomination we tuba tutandikira. Go back and revise. Bwe baakuba Bobi Wine. Muntu kyasobola okukaminga Bobi Wine obwongo. Bojjukira nti Bobi Wine yagaana n'alemerako ngenda kamoocha n'alemerako. Eyo defiance awondooza we yakoma. Tetuddangamu kulaba Bobi Wine nga alina defiance. Naye wonna bamugiragira ne bamutwala mu makati g'amasasi mu makati gakyawo nze mwendabirawo ebyandi bikomiti twandigeze mu even elections. Naye muntu kyabadde alina convincing Bobi Wine okujja petition mu court. Nesseggona mumujjukira nti yagamba bakama bange bajja ku advising. Ono omwana yalina script. Ng'alina script.
nkugambye weapons zakozesa ziri 3 enkulu taseka tayogera bingi wa Harvard omuntu gwa dealinga naye akulidde mu ghetto emisomo gye giri bwegityo kati yobagita inferiority complex kati yesige Bobi yanga gundi edi mutwe nga ino wa Harvard kyenva mbagamba watoto temwasoma naye don't be intimidated build your muscle totandika kuddewo ne wegamba nze Bobi Wine yantegerera yatuzukusiza era watalinze sisobola kubaawo you can and if you love Bobi Wine you will listen to this and you will go and do as I say. You can only save Bobi Wine by detaching yourself from Bobi Wine. So, tuvude ku petition ndowooza ogiraba. Tolinawo muntu yenna bw'abanga Segona yali ku side eri nga yakugambye nti ya alinda advice eneve wa mukama we because now he dissociates from being a NUP member and becomes a counsel. Buli muntu yenna yali asomya amateeka. We're dissociating from your client. So muntu ki mu NUP yasala wonti petition tujijeyo gobobo olaba magezi go kantambuze kuba ndi mbwangu. So Louis Rubongo ya mumulaba njakolagana nabali eri mugundi eri side ya council yeri. So zindaba wawe dobozi lya gundi kubanga eno na period yonna tolaba ko Bobi Wine gwagamba nti gende wanambeshi tomulaba ko ngagamba gende wa mama Zedriga yabatu tegerera omuntu eyadvisinga Bobi Wine nti jayo petition era kati yakyayina welding power jakugamba nti birogambo njagala kulaba Bobi Wine akugamba gende wa secretary general. That is how poisonous this boy has been. Kakati netuva ku petition netuyingira plan B ekoti y'abantu ho ne banona buli mbwa buli kiki kyonna ebyo ebintu bw'obigatta n'ogenda ku mukyala bamuyita Annette Kaczynski. Nze saabiwulira bingi naye for me because I'm God's intelligence mbiwulira mu third party sijiwulira ngeyo article ye. Annette Kaczynski ayina abaana be yali abalabirira nga bali ku NUP ba foot soldiers nga ayina group nene nnyo nga balina abaana be balabirira. Abaana bo banarrating the story ezaaliyo mu kuuma DR forms. Abaana engeri gye babakolamu akavuyo ne bagenda mu emagere ne bakola meeting nga bonna gye balimbo babasoka batagamba esimu za mwe wali ne babagamba nti nga beetegese ezaali oba 12 nga mmeka nga abaana beetegese okubaako kye bakola mu kibuga singa akalulu kakola ki bakakwatamu nga byonna ani ayinza okubeera awo ani mu NUP awo gwolaba ayina welding power esobola okubanga abortinga gundi eyo. Abaana mbogenda okufulumamu bwe bati mbu bagenda okeera bwe bati nga plani zakyusidde mu Bobi Wine olwo olunaku lwe yakwata manira paper bwati nga plani bazikyusizza. Oh God, somebody has called on this phone. I'm not gonna pick up. I hope it doesn't cut me off. So tutambuze naye kati ndoza you are getting the logic. Muntu kyayinza okubanga atuza abaana ba foot soldiers bano bonna obungi bwabo engeri gye bali bakyaji nga bwagamba nedda tetukikola bwe tutyo tukikole bwe tuti ne bakkiriza golaba wani. Hello Steve, you're outside? Yeah, okay, give me 10 minutes. Yeah, okay, bye. So Louis Rubongoya n'atambuza kakati njagala kukuyitiramu program njajjidda mwinja. Louis Rubongoya ekyalema police akikoze, ekyalema ekkooti Winnie Dolo akikoze, ekyalema tear gas akikoze, ekyalema bintu byonna Museveni byabadde ateekako basalimu sale bakole. Genda ogule fulufiga, genda ogule kanaka ashbaga kato, genda ogule bajjo, genda ogule gundi naye mugule kaze bawe motoka bakole bwe bati basirise bakole bwe bati hackinga. Louis Rubongoya has achieved without anything. That's why he earns the man of the year. Museveni ayima wali nagani na abaana bange balungi muno bakola. Louis Rubongoya is smart. So, Louis Rubongoya
akubya abasoma bamama Zedriga bonna tubawulya boogera baseggona bonna tubalaba gye balina n'akuba abapolitician abajja babuukabuuka. Where is Sewungu Senior? Where is Nambozi? Okujjako okwogera ano mu kanankanike bambi yo lwokuba nti ye she's an activist. Eriye mukono gyokka gyayogere. Naye abo bonna abantu bajja ne gaswa. Those are tested politicians. Abazze mu NUP. Naye abo bonna tukyalina kuguwulira. Ndeni n'aleeta abaana abato. Bajowe Ssenyonyi bennyini. Kati tebakyayogera. Jowe Ssenyonyi kati mukulu nnyo takyayogera yataddeko mufumbira ezo level z'okwogerera NUP sizaaliko. You know? Wabadde ba Flavia ababakyala babadde b'amaanyi nnyo. Tubadde ne Aisha Kabanda ali luddawa. You know? Nambeshi Seggona Flavia n'abagabe Aisha Kabanda bali luddawa. Naye nga kati gwe weebuuzaamu nti ddala ani mu NUP a silencing abantu bana. Ayina ina capacity e silencing abantu bana. So, ekyensembyayo single-handedly tubadde ne Salim Saleh oyo our father who art in Gulu. Kati Museveni abatajja tamwetaaga teyeetaaga Salim Saleh mu generation yaffe nti yakatambuza bano bannabbanja ntambuza 10. Akugamba Bobi Wine bayite batuze magere kakati bwe bana bagize nga mbagamba tekyetaagisa. We are peaceful and non-violent. You know, from Harvard. Yeah, I'm the one talking. Post. Ngamugamba, you're the best beautiful woman in the world. You have a smile and your resilience. You are the woman of the year. Ngadayeka. Ngayebaka. Hey, Secretary General nange yankoledde bundi. Abala bonna simanyi nagenze ekitali anakoze ekinga tukolera ka birthday party ng'obaawo. Yina yote nze nvuga president bannange nganze nkyali bubi. Naye bamukoledde baby gundi simanyi birthday show. Party after party. Bana Uganda bannange. Watauto generation. I request you one thing. Get rid of Louis Lubongoya from NUP if you still want to remain in NUP. Otherwise, get yourself out of NUP. Sit down and devise a way to get yourself victory. Waliwo katika akalala, mbu Bobi Wine agamba abantu, mbu temuddamu kuyita president, the president, mbu yabbanzibi. Ate, yeye nyini yasooka ne yeetuuma lead of opposition. Ate onobeera lead of opposition, ate nobeeranga ate gwe president, ubwenje. Ekyokubiri. Ate wagambye wakubye oluyimba agenda. Ali mu ntebe enzibe. P.O. Box entebe enzibe. Ate entebe enzibe. Ate omugambye siye president. Ate nawe tuli president. Kakati tuli kuki? Tuli ku lead of opposition. Kakati njagala kusembyayo ekintu kya diversion. Kati ogamba okay Christine yakulinga natukulinga ina effect ye tukulinga ngakozesa buno obuntu bw'okugamba nti ye wa Harvard tebambuuza bibuuzo mu mugende kompola ye ategeera kugamba ye bw'abanga Louis agambye nti ekyo kyo kiba kituufu. Can you imagine millions z'abaana abavubuka abalina temperatures abalina hormones ezicharginga abanyiza okulaba ebikolobera ebiri mu ggwanga lyabwe abaliko omukono gwa Katonda nga gubagambye you the Lord has fallen on you redeem your nation. Omwana n'abategerera n'abagamba ekyo mukindekere owe bakubye Sauda Madada naye nga akaluke ka Dada awandiise post olwaleero bagikuttemu. Sauda Madada ali Nairobi ali mu Aga Khan. Mbuulira ddala Sauda Madada akola mulimu ki ogusobola omusasulira tiketi agende e Kenya. Si malwaliro ge Kenya aga government wabula mu Aga Khan. So batuwandiikira script. Tubeera tuli mu biwoobe after biwoobe ate ebya NUP olaba kyenkugambye kiri nti generation yali ejjange ejjudde nga bwolaba room eno yonna ngejjudde abaana abanaku abakadde be babbira ettaka be bakola batya ebikolobero byonna ebye Uganda bonna bajja tujjako dictator ne basanga akantu nga bakayita NUP nga kagete akayingira bakayita secretary general. That is how frustrated we are. Kakati bayina kutulaga diversion kubanga bwe kabeeranga katono nga bagamba Sauda Madada bamukubye mubiru James mulwadde
Segirinya nga mwenna mudderi muba mukyali eyo nga mudderi nga babagamba eriyo kayunga nga ffenna tuddukire kayunga lumbuye bamukutte nga ffenna tuddukira ku lumbuye kwegamba nga twerabira ekyaleeta group eno yonna okujja mu nuupo okujja mu people power nga twerabira ebizibu byaffe. Secretary General wowe post za Bobi Wine bwe zibeera wowe bakubye Segirinya wowe aikondemu wowe oli yabeera mu kukonjula jireti nga twagenze ekitali ne tusanga abaana bamwe nga gye bali but they are strong. Kaakati bwebyo bye tugenda okubeera mu tebereza ebizibu binene nnyo bijjuze ennyumba eno naye nga mubeera mu ka direction kamu tugenda mitiyana kubanga Joyce baagala bamugambye simanyaddemu akaluluke nga tuddeeyo naye ng'olwaleero we twogerera mulaba abantu be basika mu mmotoka ne babakuba empiso zino tetuziinaako any gundi nga bo bennyini government officials baavaayo ne batugamba nti empiso ze baakuba abantu ku covid zaali nkyamu naye kati opposition yandibadde mu opposition egamba tewaliwo tteeka mu ggwanga lyonna mu nsi yonna teriyo tteeka ligamba nti kaka omuntu omukuba empiso kaka omuntu omufulumya oba omugaana okuyingira ewantu oba okuva ku mulimu naye tomukaka muyingizaamu mpiso no ebyo byonna tubivuddeko tuli ku Sauda Madada gwe bakubye tuli Kayunga tuli simanyi ku mwana w'ekitalya ate n'olwaleero tubadde mu bifaananyi bya Christmas tuli mu bifaananyi era president ffe tukuwaga era abatakwagala kati oyo omukyala leero tulabye grade ng'egradinga oluguudo ng'eyita mu byalo by'abantu ng'etema emmere private estate yajja n'egula estate kati ye eyagala luguudo naye egenda etema ettaka ennimiro z'abantu eyo nayo na opposition yandibadde etwalayo cameras ng'ebyo bye tukaabirako ebyo na tetubiwulira kandabe ekirala wano kyembadde nina okugenda nakyo Karamoja bakutte essanduuko y'omuntu amagye gatwala ente z'abantu Lumbuye yabyogerako nga beekwekerera kati bano bambi abakaramoja bagenze ku poliisi ne bagamba banaye batubbira ente zaffe ne babasekerera ne babavuruga ebya bulijjo ebya poliisi bo bennyini batandika ozinoonya ente zaabwe ze baba babbyeko abamagye bennyini UPDF ne babasajja bano babiri ne bakwata omulambo ne bagutwala ne bakosera ku nkambi ka clip ako gye kali bino byonna ebintu opposition yandibadde ebikola ki ebitukolera no Louis Lubongoyo omulimu gwe guli nti ayina kutulaga bu diversion ani yafudde Louis Lubongoyo abagenda kuziika musiraamu kigwe basalira dduwa nga bambala bukaya nga batuulaawo simanyi biki nga babeeraawo ng'eggwanga lyonna musiriira nga muggwayo generation ya watoto mbagamba mama afa ayina kansa osanze road blocker ku kkubo yiiya wooyitira tutaase mama is the nation of Uganda. We love Bobi Wine, but under the circumstances Bobi Wine is isolated. Can we, the majority, go and save the nation? Kati bwe tunaabe ekyo ekibuuzo kikigamye nti yes we can. Christine tutandikirewa. Naye ng'okyawemula. Ng'okyawandiika article egamba nti nedda oyo omukazi simanyi baatudde ne Rwabuugo. Simanyi Kimbugwe. Simanyi n'oli omukyala bya Ruhanga. Simanyi ne babagamba bagende ba poisoninga abantu e London. Nze Christine wane e London abantu bangi nnyo ne tebamanyi gye mbeera. I live in the Midlands. So, ebyo bwe tunaaba tukyalimu ebyo, we are wasting time. Isolate yourselves from Louis Lubongoya. Isolate from anybody that deals with Louis Lubongoya. He's surrounded by a team yamusurroundinga. Bw'omukwatako nga bakuyimukirako nga bakubira amasimu nga bagamba oyo muveeko nedda oyagala ku isolatinga Bobi Wine oyagala kulemesa Bobi Wine tiimu ye. Y'omuntu omwe alemesezza Bobi Wine tiimu ye. Generation in number. Temugenda kwenunula ne Bobi Wine temugenda mununula. Kyagenda obakola agenda kubatwala kumuoloola bu diversions buno bwe bunaaba buweddeyo nga Bobi Wine abigamba nange mbikomyezzaawo nga Louis Lubongoya naawe kwatamu kati Louis Lubongoya yafuuka celebrity buli mbaga buli radio station. Do you know you can actually listen to Louis Lubongoya now more than you listen to Bobi Wine on any radio station? Kubanga bakozesa kiri ekya NRM nti tebajja mukkiriza kwogera n'oluyimba lolo yakubye terujja kufulumira ku radio zaabwe naye Louis Lubongoya ajja genda ku NTV ayogere kati bwe tunaagira bwetting olw'okubanga alina tiimu ene already emuzimbirako eri mu underground.
lwabogo bwanaba yesimbyewo muhozi nga yesimbyewo nga namwe nupu nga mwesimbawo musimba wani nti Louis Lubongo ya secretary general nga mwenna temuzukukanga nga mukamuwa kakati eri gundi bwanaba tayisemu ngeno naayitamu nga muddayo mu kintu kyamu. We are fed up of unitary government. We are tired of elections in Uganda. We are going to federal. We are going to create a system, a government within a government. Under UFCC, Uganda Federal Consultative Council, invites every Ugandan to register online, ufcc.uk. Go and register your name. One of these days, probably the proposed date is on the 26th of January 2022. We are going to gather. We are going to discuss, deliberate, and come up and enact a constitution that Uganda will be ruled under federal system. After that is enacted, it shall be implemented, and we shall demand that it is implemented. So we are not begging for Museveni to give us federal. We, the people of Uganda, we are going to draft, enact, and implement a new constitution. We are going to elect and put in place a government. And we are going to demand that the current government leaves power. So gwabuza, ate musaba federal ngo ate na chemalira achaliko. This government will be more powerful because it will be with the people of Uganda. So omugenyi bwa jewuwo nga gwesemaka bw'omugamba gifuluma agifuluma. My name has been Christine Amanda Nakagwa. This has been Federal with Khan. The solution to all this is ufcc.uk. Thank you.